Nina Rose ne Eddie Kenzo basisinkanye kati abantu abaliwo Eddie Kenzo agambye welcome back home oba kibadde kitegeeza ki ekintu ekyo n'ababadde baliwo bonna ne bagamba welcome back home. Nina Rose oyo gwe mulaba yali yeesimbyeko ku bwa MP ku kadi ya NUP bambi baali bamuwadde naye essaawa zino teyawangula oba yawangula ne bakabba naye bagambye welcome back home. Balina kye bapanga ye ne Eddie Kenzo babapanga ki soko gende mu Eddie Kenzo ne Nina Rose. Abantu abo mujjukira ebyaliwo. Nina Rose yayogererako Eddie Kenzo ebisongovu ku nsonga ya federation eyo. Naye nga buli babuuza Eddie Kenzo agamba kimu nti bannange mundeke nze buli kye njogera kituufu naye Nina Rose ayagala kwesimbawo. Nti ekyo kyokka kye nsobola obbagamba. Munnange baabo teri abadde abasuubira nti oyinza obbasanga wamu nga bacacanca naye bwe bityo babagamba nti obululu buwedde kati leka buli kimu kidde ku nnomo ndowooza essaawa ya kakati buli kimu kyazze ku nnomo ate twabadde tukyali awo epo omwana mulenzi ziza bafana ng'atulaze mansioni ye ng'abalaga nti munnange ffe twekolerera biibino yozayoza okuba ng'atuuse ku ekyo tebiba byangu kuba kwerekereza kwefiiriza naye mukama akimukoledde awo tuvuddewo. Omwami oyo gwe mulaba mu kifaananyi ye mwami Musisi. Abasinga obungi ndowooza sitole y'omwami Musisi mugimanyi. Omwami ono yali munene, omwami ono yali anyirira era ab'emukono kye njogerako ndowooza mukimanyi. Omwami oyo yali ayinawo kagundi ke ng'akanikira abantu amasaawa atunga engatto naye nga munene ng'alabika bulungi ng'ali healthy era yali na omwana we omu bw'ati ow'obuwala gwe yali alabirira era ng'ayagala nnyo. Naye munnange ebintu byakyuka within a second. Essaawa ya kakati we njogerera Mubiru mwami Musisi ali ku kitanda emulago bamutemyeko okugulu. Mubiru bwakeera ku makya mwami Musisi bwakeera ku makya n'awasa omukyala kirabika yajja n'olubuto n'alusiba mwami Musisi. Musisi n'alabirira olubuto ne bazaala omwana n'akuza omwana wuuyo omwana akuze ali mu myaka 14. Omukazi waakamutemera nti omwana bulijjo gw'okuuma siwo ate nno si kukamutema. Mukazi yagenda n'amulekera omwana. Mwami Musisi n'alabirira omwana we oli omukyala anobye naye nga n'omukyala gy'anobye amanyi nti omwana gw'alekera omwami si wuwe naye ng'omukazi akyemanyidde olwo nga tannakigamba mwami Musisi nti omwana si wuwe. Omukazi n'anoba n'agenda n'afumbirwa ewalala. Musisi n'akuza omwana. Omwana bwali ku makya omukazi n'ajja n'akamutema nti omwana taata w'omwana amwagala kwoli omwana owange ate taata ki n'akamutema nti omwana oyo si gwo. Omukazi olwanoba w'Omusisi yadde eri gye yazaala omwana oba omwami eyamufunisa olubuto n'addayo n'afumbirwa eyo. Simanyi munfuna. Era gwe yakomawo nga n'eri azaddeyo abaana abalala. Ono omwana akuze ali mu myaka 14 gwe yaleka ewa Musisi bw'akamutemera nti omwana si wo era taata w'omwana amwagala. Musisi n'agamba omwana owange gwe nkuzizza owange gwe nazaala tobalina gye bamutwala. Munnange kwe kugenda ku DNA bateeka nwatuuka ku DNA ne bakamutema nti omwana si wo. Mujjukira sitoole eyo bulungi. Musisi yakaaba omwana n'akaaba ng'amusiibula wali omwana nga tayagala kuva ewa Musisi kubanga omwana yali amanyi Musisi ye kitaawe. Munnange ebintu byatandikira awo. Omusajja ono n'akoowa omwami gw'olaba mu kifaananyi n'akoga yenna naggwawo
n'alwala abantu ne batandika omukwatirako era awo Mr. JB ne bayingirawo bamukoledde kino naye omwami okuva olwo teyasigala kyekimu n'afuna ebirwadde bisukaali era essaawa yakakati twogerera mwami Musisi ali ku kitanda bamutemyeko okugulu embeera sinungi yeetaaga buyambi awo bwe tuli naye mwami Musisi mu bigambo bye ne we yayogeranga abadde agamba kintu kimu nti wakiri bandirese omwana ono najjanga n'amulabako kubanga yamulabirira yamukuza yamuwa buli kimu omwana kye yeetaaga kubanga yali amanya omwana we naye nti kuva omwana we yagenda tebakkiriza era omwana ono tebamukkiriza tebamuwa na gaapu ntajja alabe ku taata we yadde nga bamala ne bagamba bakizula nsi taata we naye omwami ono yali yeetaaga wakiri omwana ajjenga n'amulabako kubanga bondi eyo yaliwo bantu bange abakyala basibu awo we tuli nga tuvuddeko nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo abantu si basanyufu ne mukulu Balamu Balugaala si basanyufu ku nsonga za Keeni era bagamba nti Keeni yandibadde agenda mabega w'emitayimbwa. Nkubuulire olwo olunaku baakola pate nga yakusiyaga baana eyo pate yali yabasiyazi it was a house party naye Keeni namuwulira ku interview ng'agamba mbu yali mukazi yamuyita mbu agende ku birthday ya musimanya mutabani we mbu simanya biki bikoze bita nalaba ng'apalapalanya statement naye teyabikiriza yekayeka ewa Balamu teyabikiriza mbwera baali ku pate nga yabo be bagitegeka ate you guys olwo olunaku basiyaga baali baana basatu lwakuba kamera yakwatamu oyo baali baana basatu olunaku be basiyaga oyo omuvubuka gwe mulaba bavubuka nga bataano be baamukozesa oyo gwe mwalaba ku Keeni lwakuba kamera yagenda nekwatako Keeni yekka oyo muvubuka Keeni amubalage Balamu woba osazeewo n'osonyiwa Keeni omuvubuka Keeni gwe baatuusako ekintu ekyo mumunoonye omuvubuka oyo ali mu mbeera ki yandibanga ali eyo ng'avunda nga talina na buyambi bamujja oyagala mumusonyiwe omwana oli ye gwe baakabasanya ye aliwa naye mumuleete naye tuwulirize tusaidiye tuwulire kyagamba kubanga ebintu bino gye bituuse nti biwanvu ate nga bituufu abamu bagamba nti bw'oba muwuliriza oyo lwaki abasibe bo temubawuliriza abatalina musango. Alright, Balamu Byalugahale wakuta omuvubuka bayita Keeni eyate obutambi ng'akutta obusolo bwe nabuteka mu bubiina bw'abaana abato abatannaba kwetuuka. Bannange video yesittaza ya busagu sagalako baana bato immediately mugitambuze gende bakadde bafawa abakulu tubesittaze bategeere lwaki tukaaba buli lunaku. Omuvubuka bayita Keeni asiyaga abaana abato baffe batabani baffe nga tebesiimidde. Kali newe yandibadde buwala yandibadde defilement nti wayo kutakana kataka wala naye akana ka bulenzi Keeni obusolo gwo munene ogutadde mu mwana mukabina ko mwana mutakati n'obwekati bati no mwana akaba kulukuta musayi mu kabina osigadde omukola bati no mwana tuse kusese musigadde omukola ebisiyaga banange byesisa so ndika wale ekifaani kimu akaundi bazo gitwala omaruka n'okuzirika nga ng'okyakola muntu amulimba nammwe mbukati awe bamutudabo ku mmeeza bafukamiremu batwetondere abaaye Bobby Giant yakola musango ki General Gaddafi yakola musango ki Edi Muto musango ki omunene gwe yakola kugamba kyagonye mukulembeze wange bane tudde ku mmeeza twebuuzeemu baani abawagira ebisiyaga kati mu Uganda abana fe bagenda kuwangala mu mbeera kingatinga babasiyaga wakati mu lwatu ng'obujulizi bwe buli nga video bwe ziri babatadde babatayayawo batu ne bagenda anagenda ofuna obwenkanya nga basiyaza omwana we musolo ki Keeni ng'oteka mu kabina k'omwana musolo ki ogwo munene ng'oteka mu kabina k'omwana banange video zensitaza mwekamba gambe Keeni alina omusolo munene weeguti atudde mu kabina k'omwana omuto akulukuse omusayi apasuse mabega obwema bugenda kyukana nga kutambulira mu pampa tayayagadde teyesalirawo omukutte kale yandibadde reepu yandibadde defilement kale nga mwana muwala omwana wa bulenzi
bala mutukola bwina mmwe omanga mugamba bufe bakyamu bane mututere baganda bafe mubaleke muleke baseze ne batayaya batemu batayaya abawera kutabatayaya. Allahu akbar. All right, kati gwabitegedde gamati honorable Asadaman Makiri. Byonna bigenda mu maaso wano waliwo olutalo sematalo oyinza okwebuuza lutalo ki naye ng'olutalo luno munnange luli mu Calvin Kayanja era mbu yalutinkudde ate bamugambye bati kolutandiiseeko ojja kiwulira. Kadingo ne bw'onaagula amayembe okunkolako blackmail siva ku facts kati mwe bufuutumizi mwenna bwe basasula okunkolako blackmail siina gwe nja kuwa budde ndi ku kadingo ngenda kukuba n'obubwabwo mbuteeke ku ttaka ati olutalo mwaluguddewo fuutumizi yenna amala obudde alowooza nti nja kumwanukula ne bw'onaakola blackmail eyenkana eggulu bampita Calvin Kayanja nupu ngenda gikuba ngiteeke ku ttaka. Well, kale mbadde wano ne bansindikira akatambi ako oluvannyuma lw'okukekennenya ennyo nandibadde sikoogerako naye ndabye nga kyetaagisa okuba nga tukoogerako. Okusookera ddala njagala nsooke mbategeeze bannyabo ne bassebo nze mu NUP siinaamu kifo kyonna siri mwogezi wa NUP ate era nga Mr. Kyagulanyi nze siina kifo kyonna ku sayidi ye oba mwogezi oba ki. Mu katambi ako ke muwulabyawo aka Calvin Kayanja akaakoze oba oli awo ng'alumba gwayise Kadingo ye president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Then ayina ebigambo ebirala ebivundu byakozesezza mpulidde fuutumizi n'ebisigadde byonna. So jagala ntegeeza abantu omukulu Calvin Kayanja ensonga eno ali muggiweseza mu kibiina ki NUP ali mugitwala mu politics. Kankaddemu kuno kwekangabiriza kwagala kujja abantu kumulamwa kubabika katambaala ku maaso okulaga ensi nti nedda ebyogerwa omusajja ono oba ebyogerwa wanu yugi si bituufu wabula beesigamye ku nsonga ya byabufuzi. Bannyabo ne bassebo njagala mbategeeze omukulu oyo ali mu kwekangabiriza kubanga nze mbagambye siina kifo kyonna siri mwogezi wa NUP siina ofisi yonna ku NUP ate era siina ofisi yonna gye ntuulako era eya Mr. Kyagulanyi. So n'olw'ensonga eyo bino byonna ebigenda mu maaso reality ate nga nkoze okunoonyereza era njagala nsooke nsinzire wano mbategeeze bannyabo ne bassebo nti ku lunaku olw'omukaaga tugenda kutandika okuta interview tugenda kutandika okuta emboozi eno na biki byonna bye nnoonyereza kubanga ndi mu kukuŋŋaanyiza ddala ntuukiridde abantu ab'enjawulo bekikwatako ab'embuga ez'amateeka abaana gye baagendanga n'abantu bennyini tusobodde okuba nga tubafuna. Era this Saturday ngenda kubanga nte emboozi eno ku mukutu ogwa 11 UG Media agaliwo YouTube channel genda subscribing ngenda teekayo emboozi eyo. Well, Calvin Kayanja ogambye nti okusookera ddala ali mu kukwata emboozi eno agiyingiza munda mu NUP ng'enkola ye bulijjo era banga enkola yaabwe ali mu kukwata ensonga gye tuliko eri serious erimu obulumi bwa bannayuganda agiyingiza munda mu kibiina agiweteza mu kibiina ki NUP. Kasi omaze okukkiriringayo siri under NUP nze era sina mulimu gonna munda mu kibiina ki NUP wabula ndi ku nsonga ya bannayuganda. Calvin Kayanja wano njagadde nsinzire mpite ebitongole ebyokwerinda okuli poliisi bambi musitukiremu bannayuganda bakaaba babbibwa omusajja Calvin Kayanja. Nze ndi mwetegefu bakulemberamu nga poliisi okubatuusa ku bantu abo abalumiriza Calvin Kayanja oba okubalaga bye nnaakazuula. Muyinza okugamba nti okunoonyereza tulina budde ze ngenda kukulemberamu tulondole ensonga za Calvin Kayanja zino bwaba nga bamuwayiza tufune ekituufu naye sofa bye nakakuŋŋaanyaawo birumika omusajja oyo Calvin Kayanja nga wakabiza bannayuganda nga bajjako ensimbi zaabwe n'atabatwala gy'abasuubiza kubatwala. So omuganda waffe Calvin Kayanja leka kwekangabiriza kuno kwekangabiriza kwennyini afune sympathy mugambe nti ono bali mwogera ku lwa kibiina kya byabufuzi nedda yikale n'obanga byabufuzi kyogamba gwe ekibiina ky'owagira oba gwe gy'ogwa bakkiririza mu kubba bakkiririza mu kufera bannayuganda okujjamu ng'otugamba nti bakuwa beetu ne bakugamba
nta ng'okola emirimu gyo abajja nga bakibiina gundi bo batwale ab'ekibiina wekiti ng'ogezako okusiga ekifaananyi nti bonna be naakatuukirira oba bonna abali mu komenti wansi awo abalaga obulumi ne sofa abaakajja nga balaga obulumi ng'egyobabyemu mpozi ng'ojjako ng'ogamba nti aba NUP era nga bafuna olukusa nti aba NUP bo obabbenga oba obaferenga naye wekibanga si kyekyo otherwise ndi mu kujja. Calvin Kayanja nawe tatankudde entalo ku bbeeyi layisi naye ffe tubaawo munnange kubanga tugaba tussaako gonna we gatambula zitankule ng'osobola ozzemalira era awo we tuli naye ono naye mukambwe ensonga za Keeni okubanga yavuddeyo n'agenda ewa Balamu naye nga basooka munoonya jjukira nti abadde yeekukumye amasimu yagajjako ne bamunoonya paka ne bagamba osaaga tujja kufuna naye kikyaluma abantu lwaki ate ye balinga abagenda omusonyiwa ate ng'ekintu kikolwa kye yakola tekyali kyamu ate nga mbwe abaana bali mu makomera abatalina buzibu nga tebalina kye baakola n'emisango tegiriiwo. Alright, eno sijagalako baana bato mugiyiteko. Balamu otandika otya okuba ne kooti eyiyo esonyiwa abasiyazi etteeka ly'obusiyazi mwaliteeka mu nkwawa zammwe ng'abasiyazi amateeka tegabakwata. Ono Keeni yasiyaga omwana mu kabina omwana n'atuuka n'opama n'atuuka n'okusesema ali mu woofiisi yo afukamidde akwetondera mbu omusonyiye. Bobi Yanga gwe baasiba bamusibira ki? Edi Mutwe Sabavulu Balamu temuddamu tusiriwalirako. Etteeka ly'obusiyazi liriwa? Nja kukuba olugalo mu bino opame. Balamu mulekera okusirwaza bannayuganda. Oyo Keeni yasiyaga omwana n'atuuka n'okupama n'atuuka n'okusesema n'okuzirika n'azirika mbu omuyise ali mu kwetondera. Olina kooti eyiyo ng'abantu bamwe abamu etteeka ly'obusiyazi teribakwata wabula nga musobola okusiba Bobi Yanga ne Edi Mutwe n'Akirewo Kivumbi bali mu kkomera tebalina musango. Keeni afukamidde akwetondera eyasiyaga omwana n'atuuka n'opama n'atuuka n'okusesema n'ajja n'omusaayi. Balamu nja kukuba olugalo mu bino opame bbi. Akasira kagenda kutuuka mugenda kudduka mugenda tuuka okwetonda nga tetubasonyiwa. Gwe Balamu tuli eno twasamira eno Dubai niwe tunadde Uganda mujja twetondera nga tetubasonyiwa. Gwe ne famire yo. Ono Keeni yasiyaga omwana n'apama. Chicken yekuba olugalo mu matako yasiyaga abaana temwamusiba naye nga tetteeka ly'obusiyazi weeriri. Mwaliteeka amatako gammwe n'abagambe eno sijagalako mwana muto mugiyiteko zino mbadde sikyazikola. Sabavulu Balamu mugenda kudduka mbu Keeni mumusonyiye. Yasiyaga omwana n'atuuka n'opama omwana n'ajja n'omusaayi mu kabina n'atuuka n'okuzirika n'okusesema n'asesema. Lwaki musirwaza bannayuganda? Olina akakiiko akalamuzi mu woofiisi yo akasonyiwa abasiyazi akasonyiwa abazzi b'emisango. Balamu nja kukuba olugalo mu bino opame bbi. Webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire tukyalina mangi nnyo nyini ddala era nkugamba bugambi nti gwe tuula butuzikalira nywera buli kyowetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukuweera tujja kubanga kyekutuusaako bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo ebitambula naye ng'olinaffe guma omanye nti buli kimu tujja kubanga tukikuwa mawulire mangi nnyo ageetoolodda era bingi nnyo tugenda okubanga tukuwa waliwo ge twafunye ate munnange tulinze tusooke tukakase then tujje mu bujjuvu tubenga tugakutuusaako naye nga emboozi nnyingi mweyongera okubanga muteeka mwami Musisi Musala kubanga embeera mwali sinungi yeetaaga obuyambi era abantu bavuddeyo ne basaba nti mumuddukirire omwami ono asobole okubanga ataasa obulamu bwe naye munnange buli bulukya embeera yeeyongera okubanga ate eyonooneka. Omusajja yali omulamu yali omulungi naye mu ddakiika emu
ebintu byakyuka. Abakyala mwekube mu mitima ebintu ebyo si birungi. Sigala naffe tukomawo.